It is the final channels and alongside SPV Graphics. Started with saa weno ya Bobi Wine. Tugenda summarizing mudachika nga 13 wezi tyo 15. Okay, let's summarize Bobi Wine's press conference. Okay, People Power esose kwebaza awards ze yafuna. Mujukira we are nominated mu top 100 ya story twajibawa, that is top 100 influential people. Nabera nominated era nawangula male politician of the year in Africa. Ku Young African Leaders Summit Ghana kuragana Bobi Wine yajiwangula nagamba awards ezo zonna nnungi naye azifunyirwa abantu si ye nga Bobi Wine azifunyirwa abantu na kulemera ku kozi y'abantu era nasaba nti obuwanguzi obwe batuuseeko tebubakubise endobo ne mulowooza nti buli kimu kiwedde. It is just the beginning. Awards zina bad distracting mulina okusigala nga mukola kye mbadde mukola yoyo Bobi Wine nga nnyonnyola kwa awards ezo. Naye katusooke tuwulire omukulu ono Senyonyi nga nnyonnyola ku nsonga eyo. These awards are not just about him, it's about the struggle, it's about every Ugandan that is interested in change, and he dedicated those awards to Ugandans who are working hard for change wherever they are. So we congratulate you, sir, and I invite you to address the press. Thank you very much, Brother Joel. Bobi Wine yebaziza nnyo abantu abali mu diaspora abannayuganda jukira abadde yakava mu America emabega kaawo. Yebaziza nnyo abantu abali mu diaspora beyayisa abaliyo ku political asylum, abaliyo ku economic asylum, bonna nga bannayuganda nga balwanirira okulaba nga wabeerawo enkyukakyuka mu ggwanga. Bamulaga omukwano muyitirivu nnyo era ne bamusaba yesimbewo mu 2021. Bobi Wine kino ekintu jukira yakiroyozaako dda n'agamba alina okuchallenginga President Museveni come 2021 general elections agenda kwesimbawo. Wabaddewo ebitannaba kutereera opposition obeereeta muntu omu obeereeta abantu banjawulo naye nga kyonna kye kiri People Power yeeraga nti eri very ready to front Bobi Wine okugyako nga kinaakyukireyo mu maaso naye nga bibiri kati Bobi Wine alagira ddala mbu mwetegefu okwesimbawo 2021 era ensonga eyo katugiwulireko. Gye buvuddeko twabategeeza kiwamu ng'ekisinde kya People Power okulaba na Uganda tuteekateeka okwesimbawo okuchallenginga President Museveni si ku ntebe ya President yokka naye ku bifo byonna ebirondebwamu. Yayogedde ku kintu kya updating the voters register n'asaba abantu nti essaawa eno nga Bobi Wine takyetaaga ba supporters abawagizi obuwagizi yeetaaga ba voters. So n'asaba buli muntu support yonna gy'olina mu People Power oba Bobi Wine ideology ya People Power yonna gy'olina va kukuwagira obuwagizi fuuka omulonzi bwe bataaninga buli supporter into a voter agamba akalulu weekali. Waliwo yagambye nti tebafuna nini namba zaabwe oba nira tegaba national ID nti kijja babeera kizibu okuwandiisa. Bagambye engeri gye bakola voter registration update n'oba tolina nira osobola okufuuka voter wabula kyemmanyi awajja kubaawo obuzibu bunene nnyo naye genda ogezeeko ofuuke because you can only become a voter ng'oli Ugandan. What shows that you are Ugandan? You must have a national ID. Tosobola gamba nze ndi Ugandan sirina national ID sirina passport naye njagala kuba mulonzi. Kati awo tujja kwetaaga electoral commission okutunnyonnyolamu naye nga yagambye buli muntu make an effort genda yo weewandiise genda okebere oba erinnya lyo likyaliko ku lukalala ekiddirira kuba kubeera ng'otereka akaluluko olinde 2021 akalulu kakwasa People Power oba okakwasa omuntu oyo yenna ayinza obutaba Bobi Wine asobola okuba ani naye nga bwe banaabanga opposition ekkiriziganyiza naye nga as per now Bobi Wine akyalagira ddala mbu agenda kwesimbawo. Voter registration update genda ogifollowing era nga People Power weegamba nti ife nga People Power twaniriza nnyo ekiseera kino electoral commission kyetaddewo eky'okuupdatinga enkala z'abalonzi the update of the voters register okuva nga 21 November mpaka nga 11 December era nga tugamba bannayuganda yonna gye muli nti mwejjumbire nnyo exercise eno mugende mwewandiise abateewandiisa lulinga emyaka litogiweza oba tewali mu ggwanga oba ki nti kano ke kaseera okusobola okugenda ku parisio muluka ne weewandiisa ne bw'oba nga tolina national ID. Electoral commission yatukakasiza nti bataddewo kits gyosobola okugenda ne weewandiisa. Bobi Wine asiinyizaako sinakusiinya ayogedde agenda tandika countrywide consultation. Omanyi oba ogenda okwesimba waliwo emikono gye bakutuma mu buli district
yagambye kati kyekiseera tewakyawera wadde omwaka okulonda kubeewo oba nominations zibeewo. Yasabye Electoral Commission ne police nti kati yemukkirize agende kyalo ku kyalo ng'afuna emikono egyo, ng'afuna abantu abamunominatinga kuba alaga nti ye ayagala kutandika kuzimba manifesto ye ng'agenda gijja mu bantu. So ye process gye balangiridde kati bagenda otandika, era ndowooza yonna gy'oli Bobi Wine ojja kuba omulabako mu maaso awo mu nnyumba yo ng'asaba akalulu mu kitundu kyo, ng'asaba si kusaba akalulu pase wabula ng'akutegeezaako nti owaaye ngenda kwesimbawo obuwagizi bwombulina. Emikono egyo gye batwala ku isi mulaba ebibokisi batera okutwalayo nti bano bamusembye. Yeetaaga abantu okumusemba, yeetaaga okufuna ideas zayinza okuteeka mu manifesto. Abannayuganda bagamba ki? So ye process kateddako okuva ewa Bobi Wine era nga waginnyonnyola. Okusinziira ku kawaayiro namba 3 ak'etteeka erifuga okulonda ba pulezidenti eryafuluma mu 2005 liyitibwa eddembe okugenda okukola enteekateeka zino ng'emyezi 12 gibulayo okwewandiisa oba okunominatinga. Lituwa eddembe okukola okwebuuza mu nsi yonna kyetupulaninga okukola wansi w'etteeka eryo. Lituwa eddembe okuteekateeka manifesto yaffe era tupulaninga okikola kirina underway ku ludda lwaffe. Kituwa eddembe okuŋŋaanya essente ez'okweyambisa mu kulonda ne mu kampeyini, era ekyo twakitandiseeko dda nga tutandikira ebweru w'eggwanga bannayuganda bannaffe. Era naawe ssebo nnyabo ali eyo tunatera okutuukako okubakonoka wefube wa bannayuganda n'okusingira ddala. Kituwa eddembe etteeka eryo lituwa eddembe okukola meetings okuŋŋaana n'abakulembeze bannaffe abagenda okwasaganya omulimu ogwo, era kyetugenda okukola. Okay, nga tetunaba kukonkuludinga bayogeddeko ku kya ICC. Abekasese kye bagendako mu ICC ne bagamba kati batwala President Museveni. Yagambye ensonga eyagiwagira era akiriziganya nabo buli kintu kyonna ekisobola okujjako President Museveni kigende mu maaso. Waba alina ensobi ze yakola avunaanibwe. Okitegeera, waba talina ICC ejjamu ejjeereza naye nga ekyo ekikolwa kya FDC ne People's Government ne Kasese ye yagambye takirinaako buzibu era akiwagira era ali wamu nabo mu kukiriziganya ku nkwata ya ku ekkubo eryo. We are in support of the effort by our brothers and sisters in the FDC, and like we've been saying, we will support every effort, every legal effort, both nationally and internationally, to remind President Museveni that he is not God. So temumbeerawo nga mugamba ate mutugamba funa ndaga muntu ate na ICC woba ogenda Kampala osobola okugenda ng'odduka, osobola okugenda ng'otambula, osobola okuvuga eggaali oba boda lyonna ekkubo lisigala likutwala wa Kampala. Kati woba oyagala bukulembeze osobola okuyita mu ndagamuntu, osobola okuloopako mu kkooti, osobola bingi nnyo by'osobola naye ebyoyinza okwerowoolezaako eyo byesisobola kugamba wano kuba sinze ndi mutwe gwo. But that is it for now. Ye press conference ya Bobi Wine gyakoze olunaku olwaleero. It is Zanel alongside SPV Graphics, the final channel. We out.